Kasuku kansubira otegedde ensonga lwaki Ntambi baamukwata teyakukubira. Omanyi Kasuku ono yavaayo ne yeekalakasa n'agamba Ntambi baamukwata n'atatukubira masimu ate n'akubira abantu balala nnyo. Ogamba otya nti muno yakukubira essimu nga bayita omuntu amweyimirira n'ogamba nti wali omala akola simanyi buntu busatu. Like seriously. Muno bamutwala eruzira bamugambye ani akweyimirira okusobola okudda ewaka owoze ng'ofa waka. Baakukubira essimu n'otaswala nakwogera mbuza namugamba gumiikirizaako nkyalinayo obuntu nga buubwo. Kyokka nkumanyi nti n'ekikwasizza muno buntu bwammwe obwo. Wabula emikwano gya media. Emikwano gya media kyova olaba Ntambi yasala omuliro kati awuuna buwuunyi. Kasuku wekube mu tooki. Omanyi bino temwagala biwulira naye ng'ate bye bituufu. Shalom yandibadde tatuuka na luzira. Omulamuzi yatuuka n'okubuuza baani abasobola okukweyimirira nga bonna abamuliko bali mu kantu, bali mu interviews, banoonya ki kye bateeka ku pages zaabwe kye bafunamu views mu kifo ky'okukola ku procedures eyimirira omuntu. Bantu mmwe mwenna muyige communities mwe muwangaalira n'ababeetoolodde. Abantu bali mu kusavinga interests zaabwe mwe mubayita mikwano gyammwe. Abantu banoonya ki kye bateeka ku internet, bo banoonya mawulire, golowooza bakaaba naawe. Era bino bwe bitayigiriza Shalom kukakkana kwesonyiwa bintu bimu. Kulowooza nti alina abasobola okumweyimirirawo, abasobola okufa ku lulwe, baayita banne. Ensi ejja kuba emulemye. Kuba bulijjo mulaba ensi agiteekako ekifuba kingi. Naye bw'omubuuza nti omulamuzi bwe yabuuza nti baani abasobola okweyimirira, bonna yabalabaawo bakutte kamera. Nga tekuli nadduse wa LC1 kuleeta mpapula kukola ku procedure yakweyimirira muntu. So bannange tuyige nnyo communities mwe tuwangaalira. Nabagamba mukwano gwo bw'aba akujjako content nga kyekibagatta mugende empola. Badisappointinze nnyo abantu. Bonna abatrustinze bannamawulire nti mikwano gyabwe nga mwalabaganira ku internet mu media they are disappointed. Nze nkubuulira bano mukufa mu bulwadde mu bizibu bo kasita kye bafuna kye bateeka ku internet. That's the end of their role. Mbabuulira twegendereza abantu ate abantu tubagende empola. Ekyatuuka ku Shalom mu kooti nenga bonna weebali awo, nenga buli omwana onya gwatunuzaamu kamera ku feedinga YouTube, TikTok kulaga nti yabaddewo naye nga teri akoze ku procedure ntuufu. Kugenda ku LC1 kuleeta mpapula, kugenda Shalom gy'abeera kuleeta mpapula kweyimirira muntu. Shalom ne bamuvuga paka luzira. Kati se mikwano tugimanye n'ebyo bye gitwagalako. Ate ensi tugigende empola abavubuka abataba akayingira internet. Kati ababadde bambuuza nti kitegeeza ki omwana ow'obuwala okwasa amagiraasi, masowaani, bikopo. Kanono kaabanga kabonero kakulu akalaga mu Greece oba akakozesebwanga Abayudaaya okulaga ebitagenda bulungi mu kisenge. Abaana abawala bakozesanga akabonero ak'okwasa amasowaani nga bayina ebyo bye batasobola kulambika mu lwatu. Kana akabonero ak'okwasa amasowaani, ebikopo, magiraasi kaalaganga abakulu okufunirayo abaana abawala bano abafumbiddwa abaana baabwe ab'obulenzi akadde ak'ekyama okutegeera ensonga ze batasobola kwogera mu lwatu. Abasinga ku bo baabanga n'ebizibu eby'okubulwa oluzaalo, eby'abasajja okwenda, omusajja obutamalaako mu kisenge nga tasobola kubyogera mu family meeting oba mu lwatu, mu public, mu kika kyonna. Yakolanga akabonero ak'okusuula amasowaani, abakulu olwo nno ne balyoka bamufunirayo akadde ak'ekyama okwabya ensonga. Ntegerekese. Naye kino baakikolanga mu kaseera akateeketeeke. Ntegerekese bulungi. So mwenna ababadde bambuuza nti kabonero ki kano? Akabonero ak'okwasa amasowaani, bikopo, mu bufumbo kitegeeza nti waliwo ebitagenda bulungi mu maka ng'omwana ow'obuwala tasobola kubyogera, yeetaagayo akadde atuule n'abakulu ayogere eby'ensonga bikolweko. Most ekyatawanyanga abaana bwabanga oluzaalo nga lubuze naye ng'alabira ddala ng'omusajja yalina obuzibu tamalaako. Omanyi bingi nnyo ng'omwana omuwala tayinza kutuula awo kubinnyonnyola kuleka ng'akoze sayini. Jjukira amawanga gano mu Bayudaaya eyo abaana ab'obuwala babakuza nga bali shaayi nnyo. Tayinza ga nti omusajja tamalaako tantuuka
Nokulekanga mumufunidde yakadde akakekyama. So bampita Professor Calvin Kayanja akubulira ebyebuziba buli lwolaba omuntu yenna yasa amasuwaani musabire wabawe bitagenda bulungi naye nga tusabe Katonda mwenna abibasuuse kubanga kabonerako kwasa amasuwaani bikopo kabonero si kalungi eri obufumbo bw'abaana baffe abawala naddala mu by'omu kisenge beetaaga yakadde okuwulirizibwa abakulu abaana abawala mu bafunira obudde mwogere nabo ku by'ekisenge abasajja balina we batatuuka bulungi ebyo ayagala okugenda ebweru mwana wa kitange wange otekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo netaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nabagambye weeks 2 oba otuuse Saudi Arabia okola nga kirina mizikiti masomero na malwaliro ga government salary kamwana bakusuza bakulisa bakujjanja baka input katono kubanga emirimu gino giri sponsored by government ye Saudi Arabia nonyako kunoti musanvu mukaga musanvu nkaga 21 atano mwemu oba noti musanvu nya mukaga atano mubiri ana munya 18 ogenda kuba onfuna buterevu omwana w'obulenzi obwalo kuva ku myaka 20 paka emyaka 4 mulaba bannamwe mbatambuza namwe mujje mwettanira omukisa